yes nate tukulisayo mubako obo tukyagenda maaso Omunnyo Ku Makya essaawa tuba tugenda bweru wa ggwanga kulaba ate bo amawulire bawandiise biki empapula ezisinga obungi ewaabwe eyo tugenda mu Guardian, New York Times n'empapula endala zonna online BBC bonna baba bawandiise ebintu ebyenjawulo naye wano bawandiise ku nsonga eya tanka ggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Amerika lirumbye eggwanga lya Iran okubanga lyakubye tanka MV Massa Street ku Bajjukuba Lwakuna lwa wiki eyiwedde naye okuva olwo lwonna mwalimu munnansi Israel ekiyingiddemu egamba nti oba olyawo mwalimu eno Iran bagamba nti eteesekulabika nti eddamu okulumbagana n'okusawa embeera enzibu ennyo kubanga Ssaabaminisita Naftali Bennett avuddeyo n'agamba nti kino balinga abagezaako kutusonkereza Israel naye nga Iran yalina ensonga ezaayo bagamba nti drone zino ezaavugibwa zaakuba ettanka eno nga bagenderedde n'abantu abo babiri abagifiiramu US evuddeyo munaffe Anthony Blinken Secretary of State avuddeyo ne munaffe Dominic Raab Foreign Minister owa Bungereza baga nti bajja kutula butuuzi nga Iran erabika nga eringa ate ezzeemu okutusonkereza okulabika nti essaawo embeera ey'olutalo ekyabanalooza kigenda kukoma ddi embeera eyo omanyi nti ensonga yonna bw'anaamala wakati wa Iran ne Israel America eteekwa butereevu okukola ki okubanga evaayo mu mbeera eyo kuba nemabegako era wabaddewo obutakkaanya n'obugulumba wakati w'amawanga gabiri Israel ne Iran naye ate gundi nze mu mbeera yonna ndaba nga Iran ate gye basinga okusosonkereza mu mbeera eyo tanka yabadde ennoonya ekyerudde eri tanka yabadde etambula bonna bagitebereza okuba nti eyinza okubaamu enzibu mu Oman yabadde bo ne bagisabulirawo abantu babiri ne bagitta ne babatta so embeera yeeyo yandibanga mu kiseera kino tewali asobolage kugulawo olutalo mu kiseera kino kebeera Amerika kebeera Israel ndowooza walaba wakati wa Israel ne Palestine byali bikoze eki ne bamaliriza nga ekintu kikoze eki bakiyeeka amazzi nga kisirise busiri so mu kiseera kino nga tulina ebizibu ebya COVID-19 tulina ebizibu byonna ebiriwo mu nsi n'okuba nti economy zongedde okukola ki okunyigirizibwa sisuubira nti kyosobola okusukkaawo bwe buntu obutonotono obujja bwe butyo ne bumala ne bukola ki kijja kugwa ate Iran bagambye nti akino it is baseless accusation teyina nnyo founding ground gye bagiteekako nti ddala Iran yakikoze ng'alina kirubirwa kyeyagala okuba kusawo olutalo oba ki era bagambye ekyo mukireke tujja kikwasaganya tujja kiggusa naye bano balabike nga abagadde okubogolera obuggolezi Iran negamba yo nti abantu kibaagala balinga abaagala okugenda just mu nuclear waffe babeeko ensonga ez'enjawulo Iran bagitagetinga actually kola nuclear kuba Iran yalemera ensonga za nuclear era balowooza nti ekola nuclear in secret mu kyama ekola nuclear we balowooza ate nti nuclear egenda technology emu exportinga ne mawanga nga North Korea bwe balowooza bwe bateebereza so bandi banga banoonya we banalikola ki banalumbira Iran nenga sirowooza nti ekyo kyaleero oba kya mu kiseera kino kyenyini nga bwe nkutegeezeza ne bwana wamala nze eggulu eriyenda byate erisinza okuwandiikibwako erudde eri eri Afghanistan Abataliban bongedde okulya Afghanistan jukira amagye America ne Bungereza agasinga gamala dde okuvaayo katate we tuyingidde mu weekend awo nga beerisiza nkuuli actually ne air strikes zabadde mu rockets mu bibuga nga Kandahar n'ebibuga ebirala awo zabadde nyingi nnyo obulumbaganyi babadde bw'amaanyi era bw'otunula ku maapu ya Afghanistan abasajja baliyawo baliddewo Abataliban baliddewo ekitundu kyonna ekya Afghanistan ensi yonna eya Afghanistan balabika okubanga bajja giryawo nga n'omwezi guno ogutandise ogw'omunaana nga tegunaakugwako bajja kuba bamaze okukola ki ekyesanyu kyenalabyekaawo mpozi ekyansanyusizaamu ku ludda lwa Amerika kyekyokuba nti basazeewo nti abantu ababayambako bonna nga bali mu lutalo olwo lwa Afghanistan babagenda bawa obutuuze mu mawanga ga Amerika banamawanga amalala ndowooza abasinga be ba interpreters abataputa ababayambako mu lulimi mu biseera ebyo mu myaka 2 gye bamaze mu Afghanistan naye we twayingiridde weekend nga lutalo lwenyini lugenda maaso Abataliban bafuusa Abataliban mu ggwanga erya Afghanistan so bano basigazza ennaku ntono nnyo kubanga tukimanyi nti America egenda kubanga ejjeyo amagye gaabwe gonna
nsale wasatu mu bayambako kati yekyayambye ku Afghan government Afghan forces okwetereza okuyambako naye emyaka 2 gye babaddeyo bano baganya okubanga betereza nagamba nti ensi bonga tebazimbye ejje lyabwe America ebaddeyo emyaka 2 okuva otwogerera mu 2 okuva bakuba Twin Towers naye kati n'okutuuka olwaleero nti Afghanistan tebakubakanga yetereza olaba nti September yes yali emyaka kati 2 gye twogerako 2011 bano anti gundi okuyingira ogenda okulumba Iraq kubanga yenteekateeka eyaviirako ddala nga baagala okulumba ddala Bin Laden baani abo obubinja bw'abatujju bano kyebaviirako okuba nti basindikayo amagye so emyaka 2 tebalina kye bajjeemu era bano banagenda maaso kubanga beezimba bokka na bokka walengera abakyala nga bakaaba bagamba America ogenda naye otulesowa badde kugamba wali nti nakalembereza akaliyo kati kuba bogera ku gundi ebibuga biringa 3 byokka bebadde bakyakuumye Afghan forces bakyakuumye akalembereza akaliyo kati bali bakyatidde Abataliban batya aba America nti waliwo abakyaliyo actually ne air strikes ezimu abadde bayambako badde ba America babadde ba supportinga okusooka okuziyiza Abataliban abadde ba advancing so nze ngamba nti tekijja it's a matter of time it's a matter of time Afghanistan ejja kudda y'Abataliban bali kintu kyabwe kati bagezaawo okulabika nti bakyeddiza kyali kyabwe America ne Bungereza basigale n'obuswavu bwabwe n'ensonyi kuba ekintu kye beezinga ku myaka 2 kyabalemu okukola ki bano balinga bagezaako just kuwamba buwambi kukijjako oli bannannyini kyo kati bagezaako bano kuddamu kufefetta nfo zaabwe baddemu kubanga ekintu kyali kyabwe Afghanistan just yali gezaako kukiwamba buwambi kubali naye olengera Kabul yonna bagezaako kuba nti beerwanako anyway tugenda mu ggwanga erya Zambia bagenda mu kalulu nga 12 omwezi guno ne President Edgar agambye nti kateeka amagye ku kkubo ku nguudo ez'enjawulo kubanga ate abakabe badde beesomye nabo tukimanyi nti ono yajja mu kulembeze mu mwaka gwa 2014 okuva President yali owe Zambia Michael Sata ate bwe yafa kati okuva olwo agenda kukola kisanja kyakubiri Edgar Lungu omukulembeze w'eggwanga erya Zambia ayagala kisanja kyakubiri naye poliisi bagambye tekisobola kubanga yeemalira yokka waliwo Patriotic Front kyekibiina ekyobufuzi ekiri mu ggwanga ne bali abadde ku ludda oluvuganya beegwa mu malaka buli lukya katagambye nti kabateeke amagye badeployinga abantu nga kumpi 10 okulabika nti bakwatizaako poliisi mu nteekateeka y'akalulu akabindabinda ng'ennaku z'omwezi 12 babaza ennaku 10 zokka ogenda mu kalulu naye ng'ate embeera gye balimu ya bunkenke nnyo bwana Wamala ebyobufuzi mu nsi yonna si mu Zambia wokka si mu Africa n'ebyobufuzi kati bikaawo byayongera okukaawa tokyasobola kulowooza nti poliisi ekyasobola okukola ki okugumbulula abaana byabufuzi nga basazeewo okukola ki nga balina kye bagoba so twalaba ne mu South Africa juzi wadde embeera yali si ya byabufuzi yali yaki yali yakwekalakaasa amagye gaamala okuleetebwa ku luguudo kuba ku nguudo okukola ki okugumbulula abeekalakaasi so yembeera yeyo nze sikyewuunye ekyokuba nti amagye gategeka kuyiba ku streets okugumbulula abantu abeekalakaasa ku lw'ebyobufuzi erudda eyo naye ate ebyobufuzi bya Africa erudda eyo mu Zambia ndowooza nakyate ekifaananyi kibi nti Zambia nayo yensi ezibadde nga zikyusa bukulembeze mu ngeri etali yaki etali violent wadala kuba keke etali violent mpola jukira nabo ku muliraanwa abo ewa Banda erudde eyo yone wadde nga bitambula si bubi naye ate kati ebyobufuzi bikaaye nti n'ensi gyolowooza nti eriki nti ebadde kalekaleko ate ogenda okulaba nga ebyobufuzi biyingidde emuki biyingidde abeera teyagasi gabeera masasi bamaliriza nga amagye ge gakoze eki ge gawambye ku nkomerero so ndowooza kabonero kabi kyandiba kibi erudde eyo Zambia babadde bakyusa bulungi obukulembeze naye ate banga batuuse ku seera eryokuba nti amagye ge gagenda okusalawo kyandibanga kijja kubi nnyo kuba kibi nnyo mu byobufuzi ebya Zambia ne Africa okutwaliza kiki kigenda maaso wakati wa Rwanda ne DRC DRC ku nkomerero ya weekend eno waliwo enteekateeka okulabika nti baazulayo omuntu yafa Ebola wali mu Goma waliwo ebadde bigenda maaso nti Rwanda yaggadde ensalo yayo ensalo ne DRC ate bano baagamba nti nedda baali bagezaako kusomesa abantu engeri bayinza okwetangiramu ekirwadde ekya Ebola naye ng'ate Ebola yazzeeyo mu ggwanga erya DRC musajja omukulu myaka 4
yafa era bagenda okumukebera bakakasa nti yali afudde Ebola. So tugenda kumulamu katono nyaawo nyinyi bwe tunaba tukomyewo tujja kulaba Daily Monitor ne Ono Bwino bya wansi na katono katulengere today in history bwe tunaba tukomyewo tulaba ate ebiri mu mpapula zino katono nnyo oluvannyuma lw'obubaka buno.